Kakati wadde kituufu nze wetutandika okwogera ku kino mpulira nga njagala nnyo nnyonnyole ku mukwano gw'oyo ani Kitooke Hajawuna oyo nno, kubanga be bamu ku bantu abatulemezzaako kino bwe tugamba nti tewali byamakulu ebyamakulu tebitatambula bayimba ebyamakulu balabe batunabikiza tetubikirize. Kakati omwana alose ekidongo kye ate mutandika okukivumirira bate muleeta ezamu eziriko ekyo muzine ekidongo muzine namwe ebyamwe twabizina. Omanye embeera yonna eriwo ng'okyali muvubuka oyinza owagira nosensi yenna. Nedda namwe mwayimba kankule kino mwayimba ebiyimba byammwe biri ebyawemulanga ne tubikkiriza. Naye omanyi mwalina ono omusajja yebamuyitanga ndi kiweewa waliwo yalimbanga ebiyimbayimba ebyalinga bimu naye nga babikkako okuwemulaawo nga babikkako ffe ne tukkiriza mu buto bwaffe ntuzinanga ebyammwe kati naffe tutuusa okuba engoma ate kyegamba nti babikkangako. Naye you can't just be stupid and you do things like oli mu kisenge kyo. There is a reason lwaki bateekawo eddiiro n'ekisenge, bedroom n'ekisenge. Gwe kukasita otandika okumanya nti no eby'omu kisenge ate byokolera mu ddiiro ebyeddiiro byokolera mu kisenge, then awo tukutwale butabika. Because let me tell you one thing, birina enjawulo. Buli muntu gw'olaba mu nsi eno ebyo ebigambo abadde abimanyi nga tonnabiyimbako. Just I'm giving it abadde abimanyi naye amanyi obyogerera neotali wabyogerera. Gwe woogamba nti mbitutte ku muzindaalo mu recording ne producer abikoze n'aba stupid enough nateekako n'erinnya lye. Kati ngenda kwoleza producer ataawo. No, mulina ofuna dignity. Tosobola kujja n'oŋŋamba recording ebintu ebigenda obeera mu nsi paka wendikaddiwa nga biriko linnya lyange nga bya kisiru. That is known. Kati ateŋŋaane wali abamu abayinza okugamba nti ateŋŋaane okukola nga nalese ezigenda okunzijjamu ezigenda osasula rent wa kirumu zikole tobeera attached. There are things oba muvubuka oli waddembo kola nonsense. Nsaba nkunyonnyoleko process eno waba producer awo ne balina ensonga zaabwe oluusi tubasiba ku kintu nga mutuufu yakoze ekintu naye nga netamanyi kinaavaayo kitya. Kati singa ajja n'akuba olimba olwo nelujja lukwatayo nga etalina attachment ayinza olaba nga mutuufu kyagenze nga kikoze era n'abamu bafunye obuzibu nti akola olimba ng'asaagira yasabye emitwalo 5 oba 6 oba 10 oba 2 olimba nelujja lukola millions and millions n'addayo ate n'atega akagalo nakolera engoma jangu ondabemu. Omanyi njala kugamba ekigambo kimu mu production mba mukola buli omu alina lwaki akola. Abamu bakola kukola linnya, abamu bakola kukyusa music, abamu bakola ssente. Sijja banenya n'abamu bakola for fun. Sijja banenya naye bikole ng'okyali kati. Naye njagala kugamba teri kintu ffe abakuzeemu abantu beekuba ttatu nga bavubuka n'okutandika okukula okaddiwa abaana bo bakuze nga tatwekwetimbyeko ku mukono. Oluusi okuze abayimbi bangi boolabye bagenzi bakoze hijja. Oluusi oli haji weekubako tatu ya sengenge oli mubbi otuse ku level elevating. Kati baba nabiko anti kakati nze eri ate nsonga kati wekugambye ati no ojja yimba ebyobuwemu bwo byonna biyiwe byonna obitugambe naye kyoba omanya ffe boobigamba naffe tubimanyi lwa butabyogera. Gwe weevuddemu oyogere era weefudde wakabi yogera agagambo naye time with time bigenda catching up naawe. Wow, nti ogenda kukula ofune obuvunaanyizibwa ofuke nga haji bagambe haji oyo haji yayimba enkudi. Are you getting me? Ogambe nti no banange pasta gundi nenga abantu bali anti yayimba egundi. Let me tell you things ebimu tubikola in a desperate way nolowooza oyisewera ne weewaana nnyo naye ekigambo kye bayita obukulu
ate bukula buli wekka oluusi nga wavadda ne mu kamera nze kyendowoozamu kyasobola kiwolereza. So nze kyendowooza kiri kimu ne music omulungi agenda ajja ttambula. So abantu n'abayimbi abatannayimba kuwemula tebabavuga mu eyo direction. Nanti kati kankubireko mukulu papa. Abantu abamu bagamba n'omu ku yayimbye enkudi sitasookedde ku luno era naye agenda ayogera buli wamu nti bannange mundeke ennyimba enkudi nako yimba akayimba gondi ne mugaana okawulira nenyimba akayimba gondi nenyimba akayimba gondi ne mugaana nemunyimba nagambye owaye kirabika bino bye biriko kamba bwatule. Omanyi abayimbi abaliko for example abali waggulu nga basita nti asobola okufuluma ennyimba 5 zonna nga tezikola. Abali mu music bajja bagamba nga wasita nafulumya olusooka olw'okubi nga wakola ne video nga zonna za magezi ne zigaana olw'omukaga ne luyita. Music is not that buli kyojja abantu bajja kukola buli kimu ojja kuyimba oluyimba olulungi lugaane ne tegwamu maanyi lwakuba ogenda kunde ekibuuzo kijja ne kibuuza oluyimba olulungi lwe luliwa. Naawo oluyimba olulungi sijja kugamba nti luba bwe luti naye gwe tuula mu studio gwe ne producer you do your best. Kyengambidde olulungi nze mu contest eno kyempita olulungi okuwemula olutaliwemula lwempita olulungi in this contest naye gweolinga mbuuza mbu oba hit yeeriwa. So basically nze kyenjogerako wano kyempisa oluyimba olulungi lulutawemula kubanga oluyimba olwo lulaba. I'll give you an example. Waliwo omukyala yayimba I love my mwami Brown Sugar yaluyimba myaka gyadda nga 7 emabega. Otegedde 7 emabega oluyimba lwakomyewo ne lukola. So basically goyinza olowooza nti ennyimba oyimbye ennungi ziganye naye oluusi bwatu bwe yalowooza myaka 7 ennyimba ziganye ayinza n'okuba yabivaamu lwakubanga aweddemu amaanyi. Naye music alinga any other business. Gwandaba olina emyaka 5 oba 4 oba 3 nninza okubuuza lwaki tewagaggawala naye akyakola okulaba nti agaggawala ku myaka 3. Kati gweoyimbira ennyimba emyaka 2 n'ogaba bannange temuwulira kanneeyambule anti ali expensive olina okukola ebimuteekamu ate okuyongera anti the way bw'oyingira n'ogamba okusuubula Kenya oba Nairobi oba China kuli expensive kumanye okuyingidde ate boddeyo n'otandikakubulireko life y'abayimbi ate era nga nawe ogimanyi n'okuba n'akagatta akapya essimu ennungi eya style ennungi engoye ennungi ennaku zino kati n'emmotoka nsonga ate nga si mmotoka wabula nga bw'opaakinga tebagamba jjayo akabookisi nga bagamba banaye bayita ne bagamba jjayo omusajja apaakinga emmotoka ontegeera lifetime yegundi y'abayimbi olina okuba nga olina mwana 5 kabina abayimbi abamu ennaku zino batambula n'eggaali byawandiikibwawa ye life y'abaserebu ani yagamba serebu baano e Uganda ogende bulyambwa nawo that is your mindset. Let me tell you my brother gwe ojja mu studio wano nze ku recording ombuuze emmotoka yo gy'opaakinze eriwa anti ekizibu kye tulina gwe woolaba omuntu ng'akoze aguze emmotoka aludde mu music. I'll give you an example. Kati buli mukyala ayimba ayagala yimba nga Rema. Ennaku zino abantu bakubye Abani. Buli muwala ali olaba ayimba nga munne. Bali abawala nga 10 bimeka product bona bayineemu. Tulina nti ulira. Wakirindako nkudde mu kiri. Generation ye ya. Lindako nkudde mu kiri. Bw'otandika okuyimba. Bwe mwakubanga. Teweetaaga ku muyimbi ate munene ayina emmotoka ennene nawe oyagala vuga. Kiringa wona agamba ngenze pangisidu edduuka mu kikuubo. Abo mu kikuubo bonna balaba n'emmotoka. Nze sirina, nze njagala bona bambala masuuti nawe nedda ssebo. Gwe wamazeemu music ebbanga ki? Bali bamaze ebbanga ki? 2. Kwena ennyimba mmeka ezikola ssente.
kyogamba sensi yegamba funa sente gyozijja ziteeke wano wefule nga azijja mu music. Anti kakati eriyo business music ono tumutwale nga business. Era business yennyini. Era bwe najja nga mpakinze nga nze mu ofiisi yo ne mpakinga wali amafuta ogenda kumbaza osobola onjira ku boda jagambe za boda zizino edda abajja abatambuzanga ebigere nga bamugamba kwatayo ez'akatunda ebagira ku boda amwana eza boda zino bwe njija ne mpakinga wali nga sipakinze spatio aba spatio banansonyiwa ne mpakinga ali benzi yange jagambe za amafuta zizino ndisijjaga kakati olaba byogedde byonna mubyogedde byonna temuli mu music. Anti ulira nzize wowe kuntunza benzi eno anti kati nkolaga business business esoka kuba na music ne mu music bwekiti bwe kiri music bonna ongambye mpakinzeewo toyogeddeko nti nga nina ennyimba ennungi oyina ekifaananyi kyozimbe kya music tesitategeera bulungi gwe lwaki ogamba kati ani alina embyali gyagamba gwe n'owagira ku bigere ng'oluyimba lwo nga ndaba talenti. Nze sijja kola bwenti sijja gamba nti kati nze bwennyimba embi kambeere bwenti ne bwenti nedda zinza okuba nga mbi kati naye nga ze ngenda okukozesa nfune ziri ennungi kati ate bwe sikifaako nti nina okukozesa zino. Kyogamba okuba musician oba artist onasooka kukola ku kifaananyi ky'oli nga tonnakola ku music. Ekisookerwako mwenna abali eyo bakiyita music. Oba oli mu kasaati kayulifu kankubulireko lumu nali mu paaka nensanga omusajja alina akadongo endongo eno box gita nayimba ebintu abyamakulu nnyo yagyekubira yayimba abantu bali forced omukwata bamuwaki kibadde njaga okuwulira ulira kyetwakola kuba yali ayimba tumuwe ssente ye music wato wamulabye ayagala mufuniramu awo era we yayimba nga tumuterawo 5 2 10 nga tumuterawo kubanga we amazed naye singa oŋŋamba nti singa namusanga akubye engatte y'akabi ataddeko ebigaalo bindi yasiba dread nga byakuba bibi naye ng'afaana n'emmotoka parkinze wali sandi mwadde na 10 kwoyo si musician mwebuuza agende mu fashion show ne music first anti kakati anti kati golaba music wammwe yoyo era njagala kugambayo mu myaka aga mu biseera byammwe abantu abonna abayimba tujja kuba tubalaba n'ennyimba zammwe mu biseera byammwe abantu bonna abayimba bonna abayimba olwokuba nti twende yaliwo ya kadongo ka musitole kakati kankubuleko beno si be basoose obbikola. Waliwo omusajja yayimba embooko wagiwulirako Master Blaster ogiyina mu wano baginonye mu nnyimba zo zoyinawo sirulina lwaki babala batunonye nze siso. That is what I'm telling you. Oyina ennyimba binza okuba just erwanyi okimanyi nti nate eryalulina wulira eryalulina nga ne ku lisiti ye ne bwaba akyusa memory card agamba lulito lujjaako lundekereko. Abali eyo njagala mumanye era mukole research ennaku zino abavubuka bonna n'abantu bonna bazzeeyo kyenkugamba nti kino kyemukola kyemujjubisa kigayate obuzibu mu generation music ono wa generation eno. Abantu bonna bazzeeyo owuliriza kadongo kamu bawuliriza kafeero bawuliriza n'abavubuka ekyo bwe mata munakitegeera gwe enonoonyezeze mu banno abantu bazzeeyo okukuba ennyimba za kadongo kamu era njagala obeere mu bbaala bakube ennyimba zammwe zino zonna ezo ez'ekisiru. Waliwo ennyimba ez'amagezi era nga nziwa respect eziriwo mu generation eno neŋŋamba ebiyimba ebiwemula nga bakuba. Waliwo omudijja omu naliwo wano n'ateekamu n'alwewuuba endulu neevuga mu crowd naye ng'abalimu tebali above 40 andoze yali asinga nga above 40. So what am I saying nti bwe munaayimba ebintu byammwe nga ebibi ne muwemula ne mukola buli kimu kuba kati ate ebintu byonna mu biyimba ebyokuwemu mubimazeeyo mugenda yimba ki nanti kati kankubulire time egenda tuuka abantu babaveeko balondemu ez'amagezi. Wulira kankubulire bwe wali omuvubuka waliwo ebiyimba naye byawuliranga bashabarankisi baani abo waliwo n'ekiyimba bakiyita batya Madashirot waliwo ebiyimba ebyali awo
nga bikikuba naye nga bataata bo awulira nga bw'anaateekamu basudde kyekijja omunyumira ontegeera generation esinze kati right now population yaffe avuka bangi leka tunyumirwe ekiriwo munyumirwe naye nze njogera ku musician anti kati musician ono ayimbira baani weebale nnyo oba oli music career there is a lot to take waliwo n'okuba ng'oyagala busente buli wano there is a lot to take. Let me give you oyawadde Shabba Ranks emyaka gye yayimbiramu UB40 gye yayimbiramu naye wabamanya bonna naye njagala kugamba ani akyakola period kakomawo ani akyakola kyogambe bakuba Shabba Ranks gwe mulange wane Namboole Shabba Ranks olange ne UB40 olaba ani anaakola. Let me tell you, music people, okay, waliwo excitement which is okay ng'oli muvubuka ngambye bw'oba oli muvubuka wagira byonna ebyekisiru nga tonazaala mwana kusonyiwala awulire abayimbi be bayimba ku leediyo nga tonafuna bwannazaala nga tonafuna bakoddomibo naye wootuuka kweyo levo ojja tuuka bakwebaza nti webale kuba obayite ku waka okube nti banaye bako mu fulumenda baleetedde omuyimbi wuyazze otandise okunfunatwogera ku nkudde basically sintubawalan waliwo olumu nali ku mukolo gwali gwakwanjula waliwo akayimba k'omusajja bakayita Kutama twagenda olaba omuko bayimbye omwana akasoddemu kapya kacyaliko n'akaveera ebiseera ebyo omugole afuluma bakasabula engalo ne tulanya Kutama Kutama tebajja bajja kankubulireko bwawasa nawasa ani yakugamba okuwasa gwe ani yakunekyadi ani yagamba omukyala bamufunawe bati genda omukwane obole bwoti ne bwoti eriyo ebintu ebijja by nature and by time yakyo ng'etuuse ani yagamba nti omusiru tawasa awasa musiru munne akabusaba nkagamba gwani yakugamba nti omusiru tawasa ateri yaŋŋamba kakati gwokuta embaga z'abasiru wabula nga betugambye nti zowerako ki sebo batutuzaali mu kidaala nga tuwerako nkubuuziza ekibuuzo n'ogiraba oti ogamba ani abakubye engalo anti wulira walolabyeko embaga omuntu n'ayita bakwano be nga bonna bwe batyo n'aseetingawo sengaawe nga si sengaawe n'abala n'abakuuki nga bonna embaga neggwa kati nga naye embaga ogituwanga example n'omusiru awasa era tewali amugaana kyenagamba ebintu ebimu tebiri mu interview n'omusiru awasa n'akola ebyekisiru bye byonna abantu ne bamunyumyako. So basically eyo embaga emu tetuwa marking guide ey'embaga zonna nedda siru tukkirize tugaane obuntu oba ffe tuli Baafrika obuntu bulina okuba nga bwe buli abazadde be babaawo abasaidiyo waliwo talina kukuba abasaidi ya mukyala wo ate kirala gwe ne mukwano gw'omukozi simanya housewarming muyinza obbikuba ne in a way nti nno mulimu traditional setup waliwo bye bagamba nti oyo bya kisiru oyo mwana yakoze bubi Kutama ndaba era nvumirira nze ndaba abantu n'otunuulira abantu nga omuntu agenda kufulumya oluyimba kati abantu ba upcoming bonna batandise oteekamu ebyokuwemula kubanga bano abakulu basonze mu maaso naye njagala kugamba waliwo abayimbi abakiipinze ebigambo byabwe nina abantu be bagamba bayaaye ennyo bakola batya naye watandika ofulumya oluyimba afulumya oluyimba olutuufu wadde bamwogerako nti muyaaye
naye watuuka ofulumya oluyimba nti lutuufu n'ekirala mpulira bagamba abantu abo ate be bafiiridde mu nju obwavu, abantu beekwese nnyo mu nju olw'okubanga obwavu bubaluma, nnyimba tezitambula. Anti ekizibu balinze bivulu. Let me tell you, abantu bakole research ku music, bakole ebintu ebirungi, kubanga kati Abanigeria bano bajja bakuba mbaga n'emiziki waabwe bano bamu streaming era tumufuna era bakola bakuba bbaala ezaffe wano naye era bafuna income okuva mu ffe. So abantu bakole bulungi ebintu byabwe babyarranging ng'omuyimbi, batandika okufuna ku digital platforms ezitunda ku nnyimba, beorganizing. Osanga omuyimbi nga talina na profile, osanga omuyimbi oba just bamanya process. Anti kakati bw'oba gw'olaba nti ofuna music mulungi, tuula wansi, kola research ku bayimbi abalala. Recently nali ndaba Epas. Epas yayogera ekigambo nti yetakwata music we n'amuwa embizzi. Tayinza kukwata kintu kyekirungi n'akiwa embizzi. Yavumamu yes, naye in a contest nze kye namutegeera bwe nti bano abantu bano tebakola ki? Teba respectinga bayimbi batudde ne bakuliyetinga. Baagala ebintu babikubire bwereere, buli kimu kikubire bwereere, ate omuyimbi ayongera ofulumya. Ekyokubiri, nanti kaakati okimanyi nti nno music wa Uganda nga tetunadda nako ebyo nti bafunye obwavu bubatta bano. Okimanyi nti DJ ava e Masaka nga bamuzaala awaka Nabulemu, bajjajja be bonna gye basibuka. Najja mu Uganda ne yeefula omuzungu mu Kampala, neefula omujamaika n'asiba obuviiri ne yeeyogeza oluzungu n'agira ati nga katalogu ye yonna ejjudde bantu bayimbi bali foreign. Ate ne bamala ne babuuza music wa Uganda alagawa. Kati oyo muyite ntya? Kubanga oli Munnayuganda, ova Masaka, ova Jinja, ova Mbale. Gwe wennyini abuuza music wa Uganda yagaana. Bw'otula mu katalogu zo zonna zijjudde ba foreign artists. And obuuza ekibuuzo abayimbi bano. Now, mwe mwali badde musooka supporting abammwe, mwe mwali kubye music abantu ne bamuwulira, kubanga tekikugasa kuba mu Nigeria ng'omwana w'e Masaka, omwana w'e Mbale, omwana wa wano waali. And it will come back to you. Njagala kunnyonnyola bwe nti bonna b'obozzeemu baba tebasiba Mbale. Oyinza n'okujja nga ku 100, sigenda gamba 100, nga 60% ku bantu b'olimu awo si be wakula nabo. Ontegeera nga ne ba obbizi bo bw'onoonyaako omumu eriya gy'olimu bakutuma e Masaka n'otambuzayo ku bigere. Kaakati nga tojja kuddira olw'okuba ow'Embale mwana wa kojja wa Ssenga yakuba akayimba buli mwana wa Uganda muganda wo. Anti wulira mu society eri matankanirwa kinaawo kati banoonya ebintu ebigatta, ate n'abamu befudde corporate nti nno kati essaawa zino siŋŋana n'omwana nga tamanyi ennimiro erimibwa etya, naye ng'ali wano Munnayuganda alina erinnya ye Kiweewa. Ontegeera, oba alina erinnya lyonna nga onaaba bagamba nze ndi Muganda naye nga tamanyi what is ennimiro erimirwa etya, ne bafuna lumonde. Kaakati mu society eringa bweti ogenda kulanga owedde omukisa Omunigeria okuyitawo kubanga abamu bali ku social media ennyimba ezituukira esinga obungi. Nga tojjamu okubira luyimba lwa mwana wa wano e Uganda yakubye akayimba k'embu olw'okuba Munnayuganda, nga mu ngeri yonna endala abadigize balina akapya ke bawulidde ku intaneti katukuvire wano. Anti njagala kugamba ekigambo music alinga ssenyiga. Music kasita kuyingira kasi olimba balukuba ennyo, abantu batandika oddunyumirwa. Era nkugambayo kino, sinyinza okuba byenjogera nze mbyogera ku lwange nga wentegeera music, naye nze kyendabawo abayimba ebyamagezi tebannaba kufuna, tebeerima nti time yatuuse ebyamagezi tebitambula.
naye bitambuza otya. Ekyokubiri nze kyentegeezaako n'oba nti wazaalibwa naye ku kyalo kyekimu oba avaawo kasawulya nga Munnayuganda because mugenda survivingira ku music oba DJ kitegeeza you're survivingira ku music. If you make more stars here tojja kuyita David ajje ku pateyo. Ngenda kubuuzayo ekibuuzo. Ngenda kuzzayo ke. Ono gw'ostudde ono yajja okujja goyinza okugamba nti ngundi nakubira jangu. Ekyokubiri abayimbi bajja kumala bafune options. TV ne radio zibavuddemu. Tebakuza talent. Aba DJ babavuddemu. Life ejjakyuka. Music ayonge atambule kati nga olaba ku TikTok atambula. Tewali kikono. Obanga okubye TikTok okubye akayimba ku kalungi kayitawo. Naye bagenda abona nnyo aba basabotage nze music. Mu future oli ku radio wakiri okuba olubi nga bakuwadde ssente. Netokubye omuntu alina ogenda kutukunnyonnyolamuko katono emabega. Kamaleyo kano. So basically nga tetunnaba kwegamba ki music tatambula basically ebintu bingi nnyo bye tulina okukyusa nga ffe ba stakeholders nti nzigo oli mu music oli wano otandise omuntu azza kugamba enkubiranga oba Nigeria n'omuwulire asobola okukola good work ng'akubye kino mu directing mubuulire nti wano olaba nesinga tukubayo kali otandise okugattako ajafulumya good music ovuddewo DJ agambye nti naye omanyi ngenda kubanga 70% Ugandan content TV. In fact nawulidde police yayita naye era tebagiteeka mu nkola kubanga balowooza nti abaana balina obbawa ssente naye walowooza bakubanga kakutteyo kamunaye yatamanyi ne wamusanga n'akakuba ofunyemu ki. Ekirala kyenjagala okugamba nti kirizagaana demand eba egamba ki anti demand abafeedinga population ye TV radio biba feeding social media yakajja kutaasa butaasa. Omanyi abantu kankuwulireko anti kakati omanyi abantu abayitirimu kana kankuteekemu kana akalowooza mu social media breakout abayitirimu gwali omanyi penge yandiyiseewo anti kati ekyo kyekituletedde yeeyo tenge yandiyiseewo kati kyekituletedde obuzibu right now TV kyeyandimuwadde platform nti nno wulirayo wenkugambidde nti demand egamba ki nti social media dominatinze all over nti nno naye bigenda okujja okwogerwa ku TV stations oba radio stations nga already community yategedde ekigenda mu maaso wabula mwe mukireetanga just nvandiiro mu aba TV station ne radio stations. Kati demand egenda nebeera ku social media nga mbutuufu omwana alina akayimba ke wano akapya akalungi nga bona akakuba bajja gamba singa akubamu akagundi singa asooka natukuba akagundi kano noba nga oyinga bagaita nsano ku nnyanja. Kati nti oluusi demand y'ennaku zino ekyuseemu nnyo. Nze aba radio station yabo ngenda nalinga mbanyiigira gye buvuddeko emabega noba oli asikyabanyiigira lwaki olw'ensonga nti ne demand y'abantu nze nfunyeko omukisa okubeerako olusi ku side eya DJ ku mikolo omanyi emikolo gibeera mu communities mu communities ezo baleeta abagole okufuluma oba kale ku mbaga bakwanjula nga singa ogeza n'okuba oluyimba nga lwa mwana lwawano lwa makulu nnyo nga bagamba DJ kati abasa omukolo gwa munaye tokuba gondi omugole olusi n'abagole abamu balina obulisiti bwabwe akaweereza nga bukyali ne bamba nfuluma njagala kano nogankaira bono n'ezimu zayesesi za mikolo guno omukolo tezisobola tezikolawo wano naye nga ye akaleese ye kaayagala ate be bakusasudde otegeera society yo yennyini etaddeho demand zenfu ezeetera abayimbi abalungi okulowooza nti kati tebikyakola nedda ssebo bibaddewo ngenda kubuuza ebibuuzo bisatu esooka nagambye n'omusiru awasa era tewali amugaana
era akola ebyekisiru naye ate si nti bonna bakola embaga zino basiru anti wenkugambye kati nkuddiramu okumanya nze njagala nkulage nti ebyekisiru byammwe tebina dominating. Njagala tuwedde emabega myaka egi oyo wamanyi waliwo gye bayita monster songs, monster hits nga zifuse monsters nga nenanyinirwo lwomutabuseeko. Njagala ompeeyo monster hit egi mu myaka 5 emabega, nze nkuwa ennyimba ezi nga paka kati zikyali n'abayimbi tebanazizaako, bazizaako tebanazituuka ez'amagezi. Ngenda kuwa maama yankuza eyali ya Tabbu, tukkirize omuwandiisi yawandiika, omuyimbi sijagamba yayimba kuba bwatu bwayimba. Ekyokubiri Spice Diana baluyitaani Sirirejula, oluwuliro olwo. Kakati njagala gwompeyo ennyimba eziringa bwe zityo nga za busiru omyaka zimpeyo nkulage nti nno just mucyamusiringa ekisiru byamwe nti abantu bacyamuse n'ebyekisiru byabwe nitebirina impact era bigenda kuvaawo. Naawo bwompaayo ezivuganya ezezi, nagenda Embalala nensanga akayimba nga kaatabuka ka mukwano gwange Nisenule bakayita Simanyani, nze nali nalayira okwagala Sindaleera nedda nali nalayira Lulala sirolo Sindaleera waliwo lubayita mpola mpola nnyo. Naye natuuka nga Sindaleera nga hiiti Embalala Sindaleera lwasinga okutunda webale nnyo. Mpaayo omanyi tubeere nga tumalemu abayimbi bano abayimba ebyamagezi. In fact nze ndi wano bazaamu maanyi nti bongeremu bano just bakyamuse. Nze kankubuuze mpaayo monster hit eyakuba nga mbutufu ne bagikuba kati gwe nga gwoga abanayaka myaka egi ebabega banaye ekikankuba ekizibu monster hit kyezirina nti abaana beerabira okuyiya ebigambo ne bayiya ekidongo. Nanti nkugambye ntegeera however much kale mbayimba ekintu nga tokitegeera naye nga yakimanyi meaning yakyo yabuwe Sirirejula omumanyi kati bwayiya ekidongo waliwo kyotamanyi nkubwe bwayiya ekidongo nga wanaateekamu ojasoko gamba totawaana waliwo akayimba edda twalinanga CD player kankubulewo nti nalinanga kawokomani naye kana wali abyanako kasidi naye nawe oli wadda kuba wokomaniza dda nga kasidi n'obwanda eno nga bubiri emabega kati nga bw'oteekamu CD ne headphones nonyiga tutu oyimba ntandika olabuuza intro nonyiga olala intro nga bwegeza nekuba nga nnungi awo ng'osooka owuliriza okimanya oluvannyuma nti bino telunyuma naye nga intro yakukoledde amakulu. Kati nkugamba kino kankubulire nekino okikakasi waliwo oluyimba nze lwempulira ne ngamba baasi bakoze oluyimba masavu teruli kidongo tekikukyamula package yonna nnungi. Nkugambye nga wogambye ku Walkman wateekanga tup n'owulira intro nga y'amaanyi. Kugamba endongo eri calculated n'omuyimbi yali calculated. Olwo oluyimba temusobola teeka ku bisiru byammwe bino era lugenda kukuba emyaka gyaffe gyonna n'egy'abalala. And let me tell you, ezo nnyimba tezijja buli ngoyo weyagambye mbu yayimba nga tebabiwulira kati asazewo yeya nze nkitwala kweyambula yasazewo bweyeyambule. Yes ajja bakuŋŋaanya bakulabe ng'obwererebo bamale bagamba katuddeyo music naye mpulira aleesa akapya sinakawulirako anti simanya akapya kati yayambadde mpulira yakoze remix yaki yenkudi. Muganda wange oyo sina kye mugamba nti nno nti mufu mubi nedda njagala mugamba yakubye kiriwo yakola obusente bwe mangu nnyo naye atuuke mu kiraasi adde engulu kuba muyimbi mulungi ate muyiiya. Ennyimba zizagamba tebaziwulira enkumbi alina ennyimba ze za complaining awo tetwaziwulira naye lumu twaluwulira
yalimba bulimbi twawula genda okugula emmotoka nkugambye ali ndalawo after gweno guza complaining nekyenjagala okugamba nti music asinga waawo era music agenda tandika okukula. I saw Bruce Lee bakoze concert ebali uniting aba abantu actually eyalese idea eyo naye Stanbic yagibaddemu abalese idea eyo, those are real talents from scratch real talents and just sente zino buli omu kwagala kufunamu naye kyekintu kye balina okukuuma nti eyo bali bonna balina talent and singa kati batandise kyabadde kiti ekintu kyabwe kyabadde kirungi nnyo nze show yabwe yabadde nnungi. Ekyokubiri okulinayitinga abawala abo oba abakyala abo kyabadde kiyitirivu nnyo kubanga nze weŋŋamba nti music kati ayina gye tutambula ebyo ebintu byendaba lwaki direction eyo nnungi nti mutandise okuddayo okupiikinga abantu abalina bayimba ebintu ebituufu abalina real talent mubawagire badde ku platform. That is how we are going to bring up music wa Uganda. Aba abantu bakoze abantu babaddemu babadde ne audience ennungi babadde balungi naye kye batannaba nze kye nabalabyeko aba bakyala nabo bakyabalimba mbuno music atambula n'okwambala obubi n'okube bagala osasamazaamu one awo kawe nze bandisappointing bandiyambadde actually bandiyambadde decently bonna because ne brand zezibabaddeko zibadde z'amaanyi naye there is a concept gye bateeka mu music ti music olina owemula olina okusammula. Those are very very tebiri mu music biri muba mu fashion ate mu Africa tubigobera ddala mbuza lwaki gyosindika eri mu same circle. It is art. That is borrowed art. Let me tell you one thing. Edda abantu bayimbiranga bajagamba nti nze ndi loko nedda siri loko gwe wamwe bakulaga bikini wategera ddi bikini gwe bintu byava ku swimming pool ku biki ebyo eyo borrowed art gwe bagamba bali bakula bikini. It is something kye bateekanga omuntu okwambala najjawo mu bantu bali borrowed art gwe tuleese wano nti kati baagala kuteekamu olubikini. Let me tell you one thing. Fe mu Africa abantu abo ne bandibadde nga bambadde smartly bali twalibadde tusiima tetwazze kukulaga bwereere abantu muli bazibu naye kati mmwe oyinza okugamba walabye ogugoye gwe yagiddemu yenna ng'alinga agenda ku lumbe ekyo nawulako okukuba abantu balina olumbe gwe bagamba singa brand ze zaababaddeko zaabadde zirowooza nti bayambalanga bubi katubakuŋŋaanye. That was not the issue. The issue was their music and their talents. And let me tell you one thing. Kufuna bulungi. Yes, no bali badde bambala batya. N'abantu abazze tebamaze laba ngoye bagenda kwambala. No, their music and their talent is the key. Ne bandijidde ku bugaali obwabalema nga basindikayo bati. The music. Mwandi kubye mu ngalo. The music. Wakuba tubitabulamu ebintu bingi. Fashion balowooza music kati no. Bali abazungu tusoke tubaleke. Era omuzungu njagala yogere ku bintu bibiri. Kamaleyo kano. Naina mukwano gwange omuzungu namubuuza ne music waffe watch them appreciating a music waffe. N'agamba music wammwe. It is a duplicate of our music. And we can't take your duplicate when you have origin. Period. Music waffe tulwana kufuuka bazungu. N'abazungu baabulako. Kye batwegombako kuba ffe tubegomba nnyo n'okuyita ebyaffe. Era w'otunulira nti no tetuyina na direction ya music waffe. Oyagala kuba nga Rihanna tosobola natuuka mu koota ye. Basically bwetunaafuna oba tuzimbye ba Rihanna baffe eno ate twagala baguza abazungu kiringa gw'onaagamba
omuzungu afumbye amatooke eri era agaleeta wano tugagule. Ontegedde abantu afa kinensi kati ffe tuli mu kuzimba barihana abato aye twagala baguza eri twagala bagule music waffe. How you can't buy a duplicate ng'olina original. Ffe tulina originality yaffe. N'ekibuuzo kyo aba Nigeria baddira ddala mu music waabwe ne bajja mu beats zaabwe. Kati ffenna twagala zinira ku ezo naye bayina kye bayita bayina abazungu kyovola aba bakola mu bazungu ne bakuba ebisaawe bayina gist bali gye batalina. Ffe twagala oyimbenga Maria Carey ate bakugule mu bazungu ate nga bayina original zaabwe. So basically kye nkugamba tuddeyo tukole tubeere ne test eya wano. Omuzungu kyaneegomba kyalina kyatalina. Awo wenyini tugeremu kaawo. Njagala ogenda kwogera ku bintu bibiri. Ekisooka industry ogiraba otya kati music industry, then twogere ku music industry y'ebiseera biri ondage ekirungi ekiri mu industry ya kakati, then because olingaga nti mu industry lwaki tolabyewo kirungi ondage n'ebirungi ebibadde mu industry eri eyamwe wayingirira wajoining eba watandikira okugobera ebya music n'okumwagala. Tutandikiddewa ongambye nsooka endage music ebirungi ebyali eri n'ebitali wano neba biri wano ebitali eri wano. Basically bali abantu baali original ne kati mwina ne bemuyita Simaya Yanga Burna Boy and you are building an artist naye omuyita Yanga Burna Boy you are just utambuliraawo neruli twabalina sebo twabalina lwakuba nti social media z'ennaku ezo no anti tezadisposinga nnyo ebintu binga kati. Ulira kye ngamba already gwe weeyise Burna Boy era n'abantu bakubulanize bati si kibi ayinza okuba nga ye waabwe balaba music naye kyenjagala okugamba nti aba basajja batuula abedda batulanga ne bakola ebintu byabwe kyetayina exposure nti music waffe teyali exposure kati wano bagifunye bano sobola omuteera ku mitimbagano. Abasajja bakolanga art ne bayimba oluyimba kuba music yaliwo ebiseera ebyo nga Kayanda ne batryinga nnyo okujangayo artistic impression y'oluyimba ne bakola ne katemba waabwe era ne kakati bw'oyingira mu kadonkamu ku stage abe batryinga nnyo okujjayo ekyo oba ontegedde nti kye bayimbe kye kiri and I wish singa bayina platforms nga ze mulina kati that music could be bought because yali eraga embeera eyo aba Nigeria bakikozesa mu movie zaabwe era abazungu baazirabanga nnyo nga bazannya eddogo bazannya ebintu ebiri wano bali peppermints bye batalina. Era music okuyitimuka yasooka kuyitira mu movies waba Nigeria. Ontegedde nga music wa bamuteeka bamublendinga ne filimu zaabwe n'asala. Naye kye basooka otulaga African touch movies zaabwe zezamutunda kubanga ne kakati mukyaziraba. Ne wano Omunayuganda ayagala afuuke anonya swimming pool yakabi anonya tosobola afuna yakabi ngeri Florida. So what I'm saying until we are us andika okay nze kati ku byonna ebiri okola mu ulira oyimbi oluyimba oyimba ku nakatudde yangana yakangana nakatudde namwagala nnyo nakatudde ansita ogenze gwe wenyini wakulira Masaka wakulira Jinja setup ye Jinja ilieti ononya hoteli olakolera ku Serena nakatudde one the content is local, the content is organic oyimbye nakatudde olinga agamba tulinga balaba Snoop Dogg in a contest etakwatagana oyimba nakatudde otaddeko bulingi olinga Tupac
tukope ebintu nga biri relevant. For example, nze nonna ebintu bye appreciating. Omusajja bamutanga Kimex Peace, manyi oba akyaliyo. Yakolanga storylines. Contact. Yakolanga storylines olaba nti yes. Yeah, full experience by 20 which year, 2016, 20 what? And fa basoma ku art bakugamba ng'onategeera nti byokola biri relevant like in music. Muting audio. Olabe video. Bweba eteeringa story gy'oyimbako. Manya nti kyokoze kiriyo. Ne music wafu wenna gwe genda muting audio. Ojaga mubono mu Jamaica. Nanti kati awo yingiridde so nedda nkugamba oyingiridde abantu bangi awo mbayingiridde lwansonga emu ombuuzizza ebirungi ebyali wedda n'enkuwa kayanda n'ebibi ebiriwo kati. Okay, si bibi, where we have gone wrong. Kyongamba bu swimming pool gy'oliko omala otadde omanyi platforms eteerako music waffe. Spotify. Okay, wetugenda mu analysis abasingako bannayuganda. Spotify abaliko si bannayuganda. Abasingako bannayuganda bayinza abagulako kale. Abasingako si bannayuganda. Kati bw'oba otutte mu market n'otegeera nti abasingako si bannayuganda nawe oyagala ssente. Do something that attracts the many. Anti kakati. Ne kati gw'ongamba nti awo abamu ndowooza kati kankubule bwe nti abamu awe bagendedde bakole ekyabangi. For example, kakati ogenze ku Spotify osanzeeko abayimbi nga ngambe Tems, oli muwala wa wano oba oli muyimbi wa wano, naawe wulira wandikoze ekintu ng'omuyimbi oyo Tems wa wano omuyimbi oyo kyali anti kati ogenzeeyo kiringa kakati kankubulire. Let us be us. Wulira kiringa bw'onaagamba okyadde mu America olina ky'osanzeeyo. Bangi bendabye nga bastruggling ofaanaganya kyasanze mu America. Akiteeke wano kikole. Because akyegombye era agaana enkola ebeere nga bw'akyagadde naye ng'era wano naffe tulinawo ekyaffe kati maybe transition sijja nagita transition nti music akyuse kulwanga ngenda kyesibako emitimbagano gino ogiraba. Gituletedde okulowooza nti ekirungi ekyawano si kirungi. Era you are going wrong kambuuleko. That is where we go wrong. Emitimbagano gino tejajja tukope ebiriko. Yajja tuwa platform tuteekeyo ebyaffe abantu babirabeko babi appreciating. Si gwe kukopa birero biteeke wano. Teekayo ekintu kyo ng'ekikyo. Kati onakopa bali oyagala kuŋŋamba tujja kufuna swimming pool esinga ku byonna wulira. So what I'm saying, Dani, mwe ba producer mwe mutukoze obubi. Okuva ongambye ennondo ebibi biri bikugambye abasajja balina kadonkamu waatandika. Owulira nti waliwo oyinza obutamusanga walala. Singa Mukama atuyamba kadonkamu oyo mu time gye yalimu ne bafuna platforms ne babeera ne knowledge gye muyina ne bakola bite osanga kitwanitunze e Bulaaya. Naye kati olabe essaawa eno ekintu kino kiraba. Essaawa eno giraba. Okimanyi nti baproducer bedda tebalina samples ze mulina. Bakubanga endongo zaabwe zennyini. Neko sample kosa ya muzungu. Omuzungu ate oyagala mu beat nga hawo guno tugunenya nnyo naye nateera. Waliwo nze ngenda ganti ba foundation ba music basically mu Uganda be batuleetera ekintu kino kyonna. Mu mirembe eyo gyogeddewo kadonkamu waliwo abayimbi abaali abalungi ba Christopher Sebadduka. Waliwo abaali Kasozi Simanyani bayimbi bangi biseera. Kasozi yafa naye. Bangi. Noyinza okweka nti music era baali webali by then. Era waliwo no music gwe eya dominating yalinga waba South Africa, abakongo, n'abakongo ne bajja ne bakola mu ebibandi byabwe byali bingi. Naye tekitegeeza nti kadonkamu waffe teyaliwo. Naye awo njija ne neebuuliza nti ekyo kyali kikyate nti music w'abakongo yajja na dominating aba South Africa ne bajja. Wawo n'ekiseera nga
Kenyan oba Tanzanian music. Tarabu biche. Yes. Izo ezajja ne zisalako wano mu Uganda. Ng'ate Kadongo ka Mwattu yali wali era n'ennyimbo ziwa noga abasajja baali bayimba. Emabega kawo n'adde empuliza akayimba bakayita n'eddire y'e Masaka. Ku Kampala alemye oba Entebbe yalemye. Yes, ndozo oli yayimba ng'alaga ebintu birinyenye byekanamye ng'ebiseera ebyo simanyi enkota y'ettooke eri ku siringi 2 ng'agamba ebintu byekanamye kekaddeyo ewa e Masaka kubanga ne baba talimye asobola okulya. Naye nzo okwekanga mu biseera ebyalimu amakulu ago bwe gatyo era wano waliwo music ya dominatinga eyaliwo and nga sijja gamba nti ba producers tebakola mulimu gwaye bagukola ne wabaawo forces ezikyatusinza wano migamba tulabika tukyezuula nga tetunnazuula wa watufu wa kulinnya na kwegatta. Sebo nga nkuwulira ekituufu bino byogedde byajja mu generation eyo tebabava ku mulama wa music waabwe tebakubako Lingala. Onayo oluyimba lwa Sebatta lw'omanyi olwa Lingala? Baasikibwanga si ddogo. Mbuliraayo. Teriba ddogo. Lingala. Andi kakati. Sebatta. Ayinza oba ayita so yavuga nnyo. Kuba Lingala nga wali. Eri Wamala. Nenga ne bwatuuka ko. Ebiseera ate ba Sebatta Lingala tayita ku. Wulira. Ebiseera eri Wamala. Abasajja bakubanga zi shows. Abakongo ba Madiru systeme. Be baali baliwo. Naye tebaava ku mulama gwabwe nti bakube kati eri Wamala naye aleteyo Lingala. Ffe tukoze wano ekibi nti eri Wamala yasigala ayimba ennyimba ze ennungi mu style ennungi. You can borrow some ideas but not shifting yourself obulene gist gy'olina nga ggwe. Ekyo kimu. Ekyokubiri njagala kugamba nti tulina bandi ekikoze gye mutasobola na kusiimula ate tebaafa singa baafa singa tunyumya ku baafu. Africa ekikoze okuva mu myaka egyo. Yes, music waabwe omu babolowingamu ku byaba Madiru bitya nenga bayimba music bayimba kyaffe kya wano. Era njagala kubulirayo kimu nti music kati kankubuze ekibuzo kamaleyo kano music bwe tunatuuka ku eyo level ne tubaira nga tulina authenticity eyaffe kye tulina wano nga tewakiri wali walala tujja tunda. Njagala kugamba ba comedian bakikoze kuba comedy waabwe tali mu nsi ndala. Nalabye on Tengetenge ngali ku brands ezimu e India batandise ne Tengetenge yatandika ekintu kye tekina gwe kifaanana bali bw'otabala n'ekintu kyo tekina gwe kifaanana bajja kibayinga naye gwe tojja kudda Tengetenge ebintu ebimu biri mu politics. Ulira se politics Tengetenge singa ulirako kano singa Tengetenge yazannyanga comedian omu mu India singa tebamwetaga mu India kati nze ngenda kugamba kati yalina testi ye era India babadde batebalina option balina okujja batwala Tengetenge kuba bamwetaze brand ye Dubai naye nga billboard zaliko z'abayindi oba wabasi wamulabye naye singa yazannyanga ngani ono ngani comedian kigwe tumanyi ombombo simanya Mr Bean tebali nga waddamu ate nkuwa example fena gwe tumanyi tebali munonye naye ina kyayina ekyenjawulo. So mu music tuddeyo ffe tufune ekyaffe and nabadde ku internet nonya African music oba Ugandan traditional music you get surprised abayina namba nyingi videos zebalaba ne music sound wawe mubi video mbi nezina numbers nyingi okusinga omuntu ayimba bayimbi bafa kati obuzibwe buli wano meaning babairawo ne bakuba ebigoma ne bayimba ebintu byabwe abazungu oba nambe ni naye bino ebisinga omulembe gwayonoona nnyo ebintu bino omulembe gwaffe omulembe gwayonoona nnyo ebintu which is okay mubuuke kati mubuuke mu ngeri nti nze nakulira bakolanga ndoza step zaze kyaliwo ne tujja ku CDs ne bakola tape z'abangayo nga kuliko engoma enganda abayimbi abayimbye engoma enganda nga toli aba recordings nnungi nga wekimu kirikiriya ne tutuuka ekiseera
nekakati gyebali lwakuba temukola ne tubanga engoma eŋŋanda ezo era bw'ogenda okunoonya engoma eŋŋanda eziri kiri ojja kusinga nayo bakika ate nga nakyo tekiri kiriya nga kiwawulira edda wali kubanga twalinanga zi radio house Kyabasa nakati CBS kati naye ku Kyabasa nga dda bateekako oluyimba lw'engoma eŋŋanda ng'owulira oluyimba olugumidde oli well balanced very clean n'abayimbi nga buli kimu okiwulira bulungi. Ne ku mulembe gwammwe awo oyogerera awo we wajjira ate abantu abakyankanya ennyo music ne bamufuula Urban. Kati mwetereeze Urban w'ebiseera ebyo ne tuva kadongo kamu kuba mu kadongo kamu twalinawo groups zalinga bakayimbira Drum Actors. No. Gondi ya Fred Sebata bagitanga abatya matendo bagitasinga nodda balina kye bagitangawo. Eagles yali weeri Kafeero naye yalina ekintu kye ngawo n'abayimbi abaali beegatta awo nga basebabi bali mu Gondi yaani awo bijigiri balina kye baalimu awo. Kati mu biseera ebyo kadonkamu yali akwata n'engoma eŋŋanda nga zikwata mu mirembe gwammwe egwajjira ntufunamu abayimbi nga Baragadi Bashanks VVD Baragadi ne bajja Mentron Sama ne bajja Orlando ne bajja ne mwonoona ekintu kakati mukitereeze mutegedde kati mutegedde mukitereeze okinalite yaffe mugyonoona anti kakati mukitegedde kati mutunenya ku kye mwayonoona anti kati kwakati kankubuleko kale ffe generation yaffe erina kye yakola wadde kyali kibi mwe mukoze eki kale ffe twayonoona mwe mukoze eki ate ffe munaffe tukwatidde musenji gwe mwakuleetinga tuddeyo buli omaddeko I'll give you a simple analysis. Nali waka ekimba nkikuba ku radio siriikawo baby lero amakona aludi oba byali webitu mama anadda nakwebbe yes anakwebbe twalinga tukayimba mu bwana ng'abato oyo bamuyitanga Rastarob ekimba bwe kijja kikubye ffenna tuzinye ontegeera ye muzeeyi bw'ajja anoonya CBS kubeerako ennyimba ebiyigiriza eby'obulimi biki ffe bw'avaawo ne munoonya waliwo radio Simba yali ezze anti nze njagala ogenda kuneerabiza ne munoonya kati awali ekikuba ogenda kuneerabiza kimutandiseewo ogenda kuneerabiza kino kankubuulireko ekyaddala music oyo gwe tulina okukola owaffe egyo tukyusa ekyokubiri nina abayimbi bemmanyi abaatryinga okuba abazungu nga bayimba na bulungi baalemwa generation yaffe yes baalemwa waliyo omulala bamuyita Micros yes yazinanga nga olaba Michael Jackson oba Asha nenyimba mpayo olumo olina lwomanyi basically nkugamba naffe twakigezesaako ne tulaba nga tekikola naawe obadde oŋŋamba nekakati waliwo abafulumya music ali traditional waffe sigamba traditional kale alinga owaffe bakola njagala kugamba walondere troupe CD yaayo genda ku Ndere buli atuwulira agende wali ku Ndere weeri CD nako mugigula ng'eri $13,000 mpaayo omuyimbi alina outlet wano nga CD ye tugigula $2,000 ebintu ebimu bitwogerera bitugamba tubiraba naye tuyina twegomba nnyo abazungu in that n'okweyerusa tweyerusa twegomba nnyo abazungu nti ne music twagala kuba waabwe ate twagala tubatunze ati gamba nti ebyo bibaddewo emyaka giri emabega tukyuseemu nti omuddugavu nabo kati bamutya bamwegomba twegomba nnyo ne tuyitawo naawo kankubeyo ekisesa wano wonna abalowooza nti baagala ebintu bya kizungu kankubuulireko Christmas season omanyi waki yesinga nnyuma eyo research wange omanyi waki yesinga nnyuma simanyi tubuulire kubanga we try to go back to our roots era buli omu anyumirwa nnyo buli omu agenda mu kyalo ontegedde abo bonna baminisita obalaba abo bonna baserebo obalaba we batuuka mu kyalo sebo tobabulya kyakkola ab'omu kyalo batuuka
mu Western mfunyeko chance okulira mu Western Christmas, mfunyeko chance okulira ewaffe Christmas. Mu Western otuuka ne bamanya ekyokukola leero nti ku Lwomukaga basala nnyama, ku luno olunaku tukola mwenge, tutuula ne tunyumya. Mu Christmas tewaba simu ndi bankubidde Kampala nvuge ngende, tubaffe. Era buli omu anyumirwa Christmas alya ku bintu ebibyabwe ebyo. Taba McDonald's zammwe tetusize ziba mu kyalo. Bafumba local food. Bafumba ennyama ne bagigatta mu byenda. Bafumba ne bagamba nti n'ensujju. Wano mwefuula bakabimbu KFC, mwambadde obusuuti, mwefudde ba corporate. But there is something you miss. There's something we are. And newe munakola mutya. Mujja kwefuula abakabimbu corporate. Kati. Naye bodda mu kyalo n'osanga omubisi. Gwe basogodde. Ne bakuwa ku nnyama enkalirire ey'omu kyalo. You feel ndi waka. Amu bajjako n'amasimu sagala bantawaanye ne bajjako amasimu. Now, eyo example nkututeyo butwazi nti kye tuli. Kati ne mu music. Abantu abafu, abapromoter abafu, bakola ebivulu. Bandibadde in fact badda mu kyalo ne bagamba embalala. Ati aliyo abayimba ebintu bino tubaleete. Nina mukwano gwange Bernard oyo. Ayina oluyimba lwe yateekako nga lwewaabwe embalala. N'aluyimba with passion. Nindaba ng'omusajja aluyimba. Sirumanyi. Artist ali mbalala. Basically nindaba nga kyetuli. Now we are good pretenders. Very good pretenders. Nze nkoze mu marketing. Nemmanya nti nno Bannayuganda we are good pretenders. Kankubuleyo kamu. Kubanga era mu abatusibako ebibi ba marketeers. Naye era mu research tumulaba. Tubalaba. Omuntu najja. Ba corporate balaba. Banywa ebintu lw'okuba bannaabwe babinywa. Siboka n'abasigadde. Webale nnyo. Naye nga wabadde ewaawe ewuwe olweggula nnyuse mu mmotoka ye. Ayinawo omuntu amukolera Rolex ey'akabi wakyama. Nagamba na gikole. Nenga agenze mu Serena yefudde olwaka simanya meatballs, simanya biki supu, simanya mushroom biki. Naye wabadde wakanga ze yekka, olwo yekka. Ayina ebintu bye byagala olya. Obusiru bumugamba bimuswaza. Biyenga ye. Ayinayo omusajja we. Gwakubira simu mwana gikole. Wa boda je. Gikole. N'agikola no mala omusanga ng'agirya oyizolaba omuntu awoomera. Otegere kumacha wajja wano mu office. Hello, good morning. Ayagala buntuntu abalaga buntuntu. Andi kati kyenagambye nti community demand za community zireetedde ekintu kyonna okukyuka. Wano tugenda kunenya gondi yakola kino, gondi yakola kino, gondi ne community yeffe. Era ngamba ffe tukyuke ba producer mu abali mu music mutandika okugezesaako. Tetusobola singa abazungu tebasobola tuggula ng'ate ne sample ze tukozesa zaabwe. Endingidi evuge agiwule sample muziteekeyo. Akogo adungu bera tubirina wano. So I'm telling you music nga tukubye bivuga wano. Mukubye byabali sample zaabali tosobola kufuna gita. Tubikubye. Sebo omuzungu tajja funa akogo evuga obulungi okujja nga agijja wano. Tayina gyagijja. N'omuti tagumanyi we tukolamu.